magezi Bannayuganda mbawa amagezi akalulu ka 2026 tebakeemonkolerako kayinza okweta ebitukula makayi byazaalira ettale n'okyogera nnyo ekigambo ekyo ne kikanga abantu tugende kikayira ng'akanga nnyo ebintu kigambo kyo nga kitutiisa nanti nze ndi mukulu nalabako dda eyali alubiddwa omusota bw'alaba omunyadduka batabula wano mugwekinaana naye yali alangirira obululu ne bamuwamba bo bennyini ate abaali beesimbyewo ne balangirira kigenda kujja kudda kubanga abantu bagenda kuba akalulu kaabwe mu ngeri eteri yakukangakanga bamale byabakama bamuwambe ekyokubiri mwabagenda mu akalulu kafe aka 2026 DR form zonna tulina polling stations emitwalo 36 n'ezigwamu tuzaagala zonna ekavule ezawane mubende zonna za Uganda yonna tuzaagala kavule zonna muzaagala kavule kino honera obulongo ekiyakoze nagamba owange video endaganga ziri wano ne DR yino endagabirano ate ebyo gobijeewo naga yeno katugira tukiteeka ku bbaji so no wamma ekyo bajja kukikola ku buli DR kyo banaleeta buli DR form fananyi kyayo ne DR yes kati tubulire kati gwe tubulire byosoma gyobijje era njagala tugenda mu lukiiko olwaleero njagala kubagamba babagenda okuuma akalulu bampe n'amaanyi mbatendeke kubanga ebyobululu babimanya edda okugwa obulina obwo mukulu Kayiira butereevu lwaki toyamba lumu eggwanga lyonna notereza ekigambo ky'akalulu mu Uganda yawa nga sikuwa magezi mu bimu bye twawaako amagezi mu kulonda kuno nga luli gavumenti eri ekyalimu akawuliriza twagamba nti ekinadesaayo okubba obululu muleete sitampu ya Electoral Commission nga bwe mmala okuyuza akalulu nkateekamu sitampu ne bakikola mu 2006 President Museveni yakyagala era kyamusiirukiriza emmempe kiba tekiriddamu tekyanyuma yeye tekyamunyumira n'akatono yayita ku lugwanya ati njagala omalirize mukulu Kayiira so mu bimu bye tuyinza okukola mu kulongoosa mu kalulu abalina mu bagezi tukateekamu sitampu togamba gitulekedde ate ono agenda okubukolera ejjinja gwe bagambye anaaba sitampu yange yagijeewa kubanga ejjira mu kibokisi kyayo naye bazoozesaamu nazo nno estamp ate nadda era eyo stamp waliko gwano presiding office wasayininga akayiza n'akateekamu stamp n'akasayininga nalyoka akawa omulonsi kati gwembuulira twakikola omundi ogeti yamuwoomera enkola teyamuwoomera yalinga life style audit Uganda yafiira ku birthday yayo yafiira ku birthday naye nga yali ku nkola tuyinza okuyingira mu bannayuganda okulongoosa okulonda kw'eggwanga baleke Kayiira njaga mukulu kyene Epafrodito Sente nga mmaliriza njagala kubagamba bannayuganda bampuliriza engero amagezi gano agabeera mu ngero makusike ate malungi nnyo omuganda agamba omuzira amagezi we gamwabulirira oluwanga lweyo balusanga abatuuliza mwebale nyo tuuliza mwebale kutuyozayoza bankubidde obusimu nga batuyozayoza bannanga abebule nebwera kakati kitegeeza abantu bamanyi nti owe people emubende buweekula aliyo Petero Kayiira bwe bamanyi bapipa bankubidde obusimu okulika akalulu kekawepe konze mwebale kusaba ebadde ejjalibu tuleeta 2026 kale webale nyebale ddala mukulu Kayiira ampe mukulu kyene Epafrodito Omuzindaalo Ssentebe NUP Mubende district era njaga nkolera omulimu ogwo ng'otandika ebigambo byo abantu babuulire omugenyi goyise naye aneyanza nnyo ssebo